Spence, DJ Remy 256 ne Fifi J the news anchor tukugamba subscribe to Waswa Emma and Fifi J the news anchor gatako ne PJ Chipenzi akalango mukakoledde ku Monster mahaba tugo ku Monster enegenda okutta Emma tajja kunzita PJ family nga munyumye bannange labala by the way bantu balowooza bana balongo naye abana si balongo no twins ono yasooka Gretchen naye ate Gretchen alabika ng'omuto Keita alabika ng'omukulu ono yamulyako emmere naye okay ngo obulamu nga bubanyumira Bwetu temunna era katugenda buuka tugiteke atusanga fe tugenze tugitekemu omuliro mufe nayo tugenze naye kambuze murasta DJ Remy eyo so givuga Monster ala naye nkulayo ovuga emotoka speed njibuusa owede bwe comfortable abagira bamwe mugitya mwagala kundekera motoka tubwanyise mutwalemu motoka yammwe mwe musigaze Monster. Wow, that is it. I just love the happiness you're showing off, man. Muli so smart. Kati awoina okusinzira wa search baby. Mabino byetwetaaga. Era waba oli eyo ng'onoonya mwami wa. Kati singa tuli mukaaga. Emma mulina mu full swing. Bomugaba. Jango fuka mulamu wange. Ate bonozaalayo ababiri nga tufuuka munaana nga bwe tuli. Stretch baby change. Kijeyo. Mpola tochikuba nekigo. Yamanyi. Omuside. Never dange. Fifi J in the building. And this is Zanere Mabega. Zanero na yabbi akafana. The final channel. The final channel. The beast naye nga Fifi J the news anka banyiridde nnyo ugambira batolengera n'abaana wansi wali balagira ddala nti bo ino channel ino linnyonnyonyo omwaka wallahi obera ndi mu motoka kasibanje bambadde bifaanagana nga nange naye nga nsanyusa obbala era kirungi Zanero oli otya ndikiriya how do you feel okusinkana ku Fifi J for the first time ndi musanyufu nnyo kuba nange mbadde mugoberera okay kati mbadde musanyufu nnyo okubasisinkana Fifi J ne manya ate Fifi J duo number ate complete duo kugambe complete duo DJ kwana gamba DJ Remy ono akuba atya Andre yetabunga mu binyo kumbe mabega waliyo empologoma ekikwasaganya okay Fifi J otero kubba kuwaka omusajja n'omukozesa ntero kuyitirayo nenda babyayogeddeko nengamba lero line kantambulire lero kantambulire ate n'owomereze kizo okunyumira eddoboozi lyawomereze era lyayogera limu original si lyakiti okay DJ Remy YouTube community bwe mukubagizimbye tugeza okukola kye bayita unity tugeza okuba nga tukwatagana mukyogerako ki briefly mu seconds 10 tetuyinza obbasaba mukwatagane bulungi tubeere bumu twezimbe tujja kunyumirwa YouTube era twewuunye tujja kuba tiimu YouTube nga buli atulaba adduka ekirala bakimanye nti internet ocean n'owoligise natelikalira naye nzolaba omuntu ng'alinga alwanira oba oluzibu ensuwa nobuuza lwaki otandisa okuba naye nga kyekituufu abanigeria bali wamu bannakenya bali wamu fe tweyawudde tusibye emabega kwekuba bikono kyekyo nze mbatadde kati nga tonnabakumaliriza njagala onoonye ne Evelyn Habi ngenda muleeta kubanga mpulira nnyo essanyu ng'abawala bayimiridde mu kintu mu weeks ezi ngenda kuba mulina alijinja nawe byamaliriza yangambye enzija jangu otusaleko nalabye ne gundi ashakama naye yakomyewo nayogeddeko naye mumunonyeza oyo essaawa yonna then omumbejja Nasolo naye tumulina Nasolo yakomyewo mu Uganda wali munonyeze enze kale tugenda bafuna omukono gukola ki omukono gw'amaanyi so ku kamera ye nakwata bifaananyi ebirungi ngenda musupportinga n'emitwalo 5 agatali gakusuubiza ezange zibeerawo tonoonya nca ezange zibanga busungu ezange zibanga busungu zizo zatusedda kwe tuli bulungi nnyo wali kube no moment tuli member okitegedde bulungi bazibazi kyekyo kyezi okwagalako kiri kimu onzikiririzaamu nnyo so onkumidde katale by the way
njagala afune kamera eyo bwe kinaaba kiganye ladde tulabe bwe tusobola okukola ki okuyimirira. Ndoza mulide, we make it happen, we make a difference. That is the best. Zanero nga bajja ono agenda kujja tubuze okatono nnyo nga tusibula. Wow. Balance ono asigadde mu nja mu abana. So, akasende kano. Semobi neka kuyambeko ku kamera. Tulabe nti okwasaganya emirimu gyo. Baze future ndiko ndirabe ekola ki? Weri yaddala. Ate kirawe bale kubeera mukazi ajjukira. Abakuyambyeko. Nze impression yange nagisangira. Kutoka makagi nga she's a wife. Nakyena Ashitegeera. Ekyokubiri n'ekyo kikulu. Kiba kyabuvunanyizibwa kubanga muna eno mu media gye tuli basajja batwala supidi. Ashitegeera. Ne bwoba ne olina okukkiriza n'omanya nti ntambudde n'omwami wange tutambudde wamu tutuuse ku kino ate n'okukkiriza n'obeera mu mativu n'ekyo. Ashitegeera. Kirungi omwami ali so supportive. Very supportive. Ate rakkiriza kyokola kisupportinga ne edit yayiza okuba yamukola kuba Fifi mu nyumba yakolanga ati edit. Abana ndaka bayambazidwa brands. Nengweza ku brands. Omukyalo oyo wa brands ya blessing amwala wange. So buli mwana gwenda ba mu site yange manjagala de ya blessing bwe. Ojja kuntwalira ya abaana abo. Abafifije. Yeah, buli ojja soko lindeko jagala okaddemu ga mukama wange mukyalo binawulira. So omukyalo oyo wa brands ya blessing amwala wange. Fe omanyi waliwo abantu abaga nti abo balina naye wagambira nti am blessings waliwo abantu banja bali bakola ki betaaga nekyakusomooza ndi Calvin Kayanja waliwo abantu abalala naye boyina okukola ki okwatako. So ensiga eyo nagenda ng'agisiga yagisiga mwana wange nange njagala ogisiga mu bulala tusayo ne Fifi je naye njimusigemu n'abaana naye anagisiga olabye akatambwe katambula kati njagala bantwalire gwali ku brands balonde kibajambo nyumirwa nnyo ng'omwana wange olugoye lwa cotton olutuufu lwayambadde UK made n'omulala nga lwakoze ki buli mba mwengo yennyanya buli nyanya se saati emu wabula fulu ngabwe ndi bwenti ati oyayambadde ogwo mulundi gumu ayambadde mirundi 2 mirundi 3 mirundi 4 zengoye munana haula bana tegedde ngabwe gwe we are going to buy clothes bane bali kubasimu abana bali mu batanga ngamba yagera lusoga lwere Fifi muwulidde ofeeyo njiwulidde simanyi nawe nyiza kwebaza Calvin ne mu byonna nsaba busabi Mungu ayongere okumugulira okubona okumuwangaaza kubanga abantu bwe bati basaana okukola ki okuwangaala bakwata ku balala ate ne bakola ki ne babaagaliza webale nnyo webalire ddala sinyo tugenda kusettinga olunaku tugende ku brand shoppers representing a company ya mukama wange nozona bintu bitambula mukama wange yes tweyanzege era ko olunaku tujja kubeerawo mu butuufu wow kati